naye nga si kyaki si bwa Katonda. Mukama ye mulungi era akola biki birungi. Okwawukana si kwa bwa Katonda, okubeera okumu kwe kwaki twawukana lwa kakanyamu bwa mitima gyaffe. Weewaawo Yesu n'addamu n'abagamba ku lw'omusanvu ku lw'omukaaga, naye okuva ku lubereberye lw'okutonda yatonda omusajja n'omukazi. Katonda yennyini omuntu kyanaavanga aleka kitaabwe ne nnyina ne yeegatta ne mukazi we. Era Bayibuli bwetugambye nti si musajja na muki na musajja, si mukazi na muki na mukazi. Omusajja anaalekanga bakadde be najja ne yeetaba neki ne mukazi we. Omusajja ng'akuze ng'awulidde nti asobola obuvunaanyizibwa aleka bakadde be. Tebagambye nti omukazi anaalekanga baki bakadde be, bagambye omusajja yakola ki yaleka n'aleka bakadde be. Era kyova olaba omusajja bw'abeera ayingirawa tajja na bakadde be. It is theological. Tajja na baki na bakadde be, aba yabaleka businja ze yekka. Era businja ono tetumubuuza bwe tubeera tugenda obagatta businje tetumubuuza bakadde bo ebbaluwa bagikuwadde nno. Tubuuza ono Beti, era Beti ebbaluwa yagireese. Businje abakadde yabakola ki yabaleka najja neyeetaba biki. Omukazi taleka bakadde, era kyovudde olaba taata muwerekeddeko n'amutuusa wano. Bwamutuusizza wano kubanga taleka n'amuleka n'amukwasa omusumba, kubanga omusumba naye taata. Era bwe tutuusa okugaba omukonajja era amukwasizza muki omusumba. Kakati omusumba n'alyoka amukwasa Joseph, ne Joseph abeera ali gw'olese kulabirira mukyalo. Byonna obirese bali obalese kulabirira muki mukyalo, nti n'aleka ajje yeegatte ne mukyala we babeere kimu. Mukama mulungi. Byonna by'oli bya Beti ne Beti olw'okuba bamukwasizako byonna byali bibyo. Ne bajja ne babeera kiki omu mu kulowooza, omu mu kukola, omu mu kulya, omu mu kusula, n'obuliri bumu. Mukama yeebaza. Omu mu baana n'abaana bonna nga buli kiki kimu. Omu mu mikwano n'emikwano gyammwe gibeere kiki. Mukama yeebaza. Ne beegatta ne babeera kuki bumu. Kubanga kati byonna bye mulina tewaliwo agamba nti eno tivi yange tivi yaffe, eno simu yange simu yaffe. Mukama yeebaza. Nanze kyenakola n'essimu zaffe ezirimu pini, ezirimu ki pini, waddenga okugikwata kubanga terimu sita. Mukama yeebaza. Era ngenda okusika n'ebiraadi gavuma wano emanyi okwedibisa nekubira kula ebiraadi gavuma kubanga ebwagala kubanga terimu ki pini. Kiki kyekweku omaye okusikumala okugira nti kuwadde ebyange byonna naye nga pini togimuwa. Betuno olyoba kwebuuza owuwa omwami pini yo wagimuwa ey'essimu. Kama yeebaza. N'olwekyo Joseph pini y'essimu yo omukyala wo kale
olw'ebyokwerinda ogiteekamu naye alina okuba nga agimanyi. Naye yange nagamba teriimu ppiri mu linnya lya Yesu kubanga kisimu eno yiye. Sente eziriko zize. Ezirika azimanyi ne kaakati ezirika azikola ki? Azimanyi. Byonna nabimuwa mu linnya lyaki? Ebibye byonna yabimpa. Era ngenda nenegezaamu mu biteeteeyi byange waluba ennaku zino tebikyakula. Naye nga byange mu linnya lyaki? Lya Yesu. Kubanga tuli kiki? Kimu. Joseph, abalala bonna obalese mubeere kimu nekimu nebbeti. Ojja kunakuwaza Mwoyo Mutukuvu, ojja kunakuwaza Katonda nga temuli kiki kimu. Mujja kusanyusa Mwoyo Mutukuvu, mujja kusanyusa Katonda nga muli kimu. Omulimu gwo gwa beti, ogwa beti gwo. Ensimbi zofuna za beti, neza beti zafuna zizo. Kyogedde mu zizo. Mukama yebaze. Leero okuva kaakati olina okukebera ku akawunti yo. Beti afunye sente mmeka? Otiddemu beti. Kaakati agamba zange za kikazi. Alo, byonna biki? Byamu. Era bwe tubeera kumusa n'obuvunaanyizibwa bw'omu bwaffe. Tuli mu kweteekateeka kuzzaayo baana ku ssomero. Eggulo twatuddaawo, munnange nagamba ninayo sente bweziki. Nange ne mugamba nina bweziki. Naye zibulaka era ziri ku ssimu leero. Zizino ze nnina. Naye zizino ze nnina. Kakati tukoze tutya? Titubasasulire bonna. Kakati kweteekayo bweziki, nange nteekeyo bweziki, tubasasulire ki? Sinala omukazi ng'akola nange ebyabaana tebimukwatako naye ng'ate babe. Nga babo naye nga tebimukwatako ezize. Mukama mulungi. N'olwekyo tubeere kimu. Mukama yeebazibwe. Nakati era n'agamba nti Katonda kyeyagatta awamu omuntu yenna takikola ki? Emikwano gye mulaba nga gijja gyagala okubangukanya mugisambire wala. Bwe mubeera mu bufumbo bwammwe mubeera nga bavubi. Abavubi mu lyato oluusi batera okubeera mu manyina. Walibeerawo abeera alivuga n'asenerera amazzi, omusenerezi n'alikola ki? N'alivuga. Kakati ssebo Joseph yeggwe musenerezi, yeggwe muvuzi, ono beti musenerezi. Buli amazzi bwe gajja bwegati beti ng'osena ng'osena ng'okola ki? Waliwo bano abeereza simanyi balamu bakoze ki ng'osena. Ekibanga ng'osena ng'olugweru. Abamuleetako olugezigezi ng'osena ng'okola ki? Ng'olugweru. Nga ye eryato ng'alikola ki? Haleluya! Mulina okutuuka ku ki? Ku nkomerero mu linnya lya Yesu. N'okwamu maanyi. Kyembasaba bwe tuba tetugenda kwawukana, mulina okubeera n'okukuŋŋaana ne Katonda mu maka gammwe. Mukuŋŋaane naani? Ne Katonda. Kubanga Katonda y'abagassa wamu. Bw'abeera abagasse wamu kitegeeza mulina okubeera naye. Bw'abeera abagasse wamu ne mumwawukanako naye ajja batubuulira ku the distance. Ne bye munaakola bwe munaayomba bibeera tebimukwatako. Naye bwe
mubeera awamu abatunuulira ono bw'atumbira ng'amussa oli bw'afeesa ng'asangula ng'abanyweza n'olwekyo mubeere n'okukuŋŋaana nga muyita Katonda nga mwagala Katonda nga mwogera ne Katonda nga musembeza Katonda mu maka gammwe. Mukama yebaze ffe tubeera wano kubanga Katonda yatutonda naye Katonda yennyini yabakoze eki yabagasa. Mukama mulungi.